bali kola mo bali kwagala nse mo bali kwebereramu n'okusingira ddala mwenna ababangalya mu ghetto balamusiza kasubenti muli bulungi mo bali kutambuza bulamu ate mo bali kwebereramu awo no basisuse basijja kusukkawo kubagamba nti maze obabuzaako mwenda buli mujawangalira era ndooza njala tandika ne video ya leero bulungi nnyo nga sinagenda ku video ya leero bwa buli azaamaanya nnyo era obwensusso obutasooka kwagaliza Ssaabasajja Kabaka Beene Magulu Nnyondo Chuchu lukoma nantawetwa amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka wonna wooli njagala okwagaliza amazaalibwa amalungi bajjajjaabo bakingirize wepone Mukama eyakutonda ku nsi kuno asobola okukulabya n'okutebusa abantu bonna bakwetolodde abakyamu era kwongera emyaka mingi nnyo buli ajja okutuusaako obulabe asangewo ekizinga nga kyetolodde kirimu amazzi kirimu zigoonya ezimaze emyaka n'emyaka nga tezirya zirindidde kulya abo bonna batamanya ngamba bazze okweŋŋanga era mu ngeri eyo nsaba Katonda Mukama waffe atakuumira mpeera okuuma empologoma yaffe kubanga gye tulinamu essuubi nga ffe abantu newankubadde nti tukyali mu njege neffe gwe tulinamu essuubi ng'abantu so amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama akkingirize onyumirwe kakeeka ako era onyumire ne kawayini ako kolina ku mmeeza awo Mukama nga ne bajja gye bakuuma osobole okulaba ku Uganda empya weppo n'okulaba ku bazzukulu bakusanyukireko nga naffe mwe tuli tubasuusuuta era tubakingiriza nga bwe kirina okuba mu nnono ya Buganda ne bannayuganda abalala so mwena njagala mwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi ayi Beene Mukama akkingirize awo nosirika mu 30 seconds okuwa ekitiibwa n'okuba nti ngenda ku programu endala ndyoke ngende ku kigula Lujji kya leero okusirikamu kuno kuba kwagaliza Ssaabasajja Kabaka mazaalibwa malungi awo mba nsimbudde era mazoga mwagaliza n'akasirikiryo kempadde yaako Kabaka muwa kitiibwa okujjuliriza ebigambo bye mbadde muwadde nga ye Ssaabasajja Kabaka entamu etula ku masiga agaffe mu Buganda nebanga etulamula weponno njala tandika n'ekigula Lujji kya leero so mwena Uganda abanyumira akanyumiro kana k'ekigula Lujji mbalamusizaako mukibala kwa jimutuusaako nga mubala kunyumira akanyumiro kana ako ekigula Lujji ekigula Lujji kya leero volume mye ani agamba volume mye volume kweri anti bahakazi bali ku mulimu ate nga kisinga obukunyumira abasajja bano bambi video zino zibanyumira kuba ne Museveni kwali kate saazi na atudde mukazi we kwali aba eso kalimba mukwata mu volume ate mugenda jiwuliriza motya ate mulime kwebuzabuzanga bafuka banaba video muri mu state house muri mu iso muri ruda video mugira bulungi nnyo bwe mukwata mu volume bwe mukwata mu dobozi mugenda kuwulira ki njala tubenga abantu abakulu ensonga ezirina makulu ziwa makulu wanoze video ezayimbanzo kola siwe mulira ko sivuma ndi mukulambula abantu balambulira nsonga bwa mawulire so omuntu yenajja ku volume then obate oba webuzabuzanga afukana abantu gonna mazzi ninga simazi ogumu musulo agamu mazzi so mbere bantu bakulu va mbyuma bino leka abantu bawulize information kwana Museveni nkimanyi ojagala watekako abantu abawandika notes ne bazikuletera after this video so muve mbyuma bino abantu bawulize video tugende ku kintu ekiramu kitegedde bulungi so ndo kantandika ekigula Lujji kya leero ekigula Lujji kya leero nja kusinziira mu kitabo ekitukuvu ekya Bibuliya nga bwegamba Bibuliya egamba nti alina akatono kali mugibwako ne kaweebwa oyo alina ekinene ekivunulwa nti omuntu mu nsi buli omu alina omugabo gwe era buli muntu alina omugabo gwe okusinziira ku bwetaavu bw'aba alina naye ate bweweesuddeyo gwannagamba n'otayongeraku ekyo kyolina kitegeeza nti abalina ekinene bagenda kukutwalako ekitono kyolina kitegeeza ki mu Uganda gye tutuddemu olwalira abantu abangi mwesuddeyo gwannagamba ng'abasajja n'abakazi baserwajja okwota abajja mu nnamba entono nga ffe kennyini ffe twabateekamu ezaffe ne tubateekamu obulamu bw'abaana baffe ne tubalwanirira okutuuka we bali ne bajja mu nnamba nga ntono kati bamamidde ne baleeta ne bannaabwe okuva emitala w'amayanja bajje mu Uganda batufugaze ffe abalina akatono kati balina bingi nnyo n'obutono baagala butwala kitegeeza ki njogedde ebigambo ku nsi kuno simanyi bungi bwabyo naye nga gwali eyo ne bwe njogera ebigambo bino tosobola kupikingamu wadde n'ekintu n'ekimu naye nga nkubuulira enteekateeka z'abatamanya ngamba zikulemye okutegeera linda lwe banaakujja ku ttaka lyo bakusuula ebweru n'otegeera nti musajja byali ayogera bituufu linda lwe banaakujja mu kisuukyo bakuteeka ebweru ku situiro n'otegeera nti musajja mutuufu linda lwe banaakugamba nti n'okwebaka kwa bbalirirwe lw'onootegeera nti kirogera kituufu kitegeeza ki nti omuntu gwe bayita Sserwajja Okoota bw'asinza nnyinimu entannama kitegeeza nti yakwawula eba esiridde
Banna Uganda bakazi ne basajja mwenna ye muli njagala muzuke ng'obudde bukyali. Ebyokulabirako bingi ebibalaga engeri mu Uganda ebintu bigenda mu maaso mu Uganda gye byali bibaddewo mu nsi endala. Nti gye mukoma okwesulayo gwa Naggamba nga Yoseti bahabula otabasala omutano wa Kalekezi abakozesa okubeeyambisa okutuukiriza ebigendererwa bye eby'okutwala eggwanga Uganda odifuula eri Abanyarwanda ne famire emu. Mbalayirira mugannyabo bandi bawendi oba simba siriiwo. Bwe mba temusituse kwerwanako ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Kuno ko bayita okulya omuwula ne weesubye eggi. Abasajja bano bajja mbaavu mponga byo nga tebalina adde 10 nga nawo towaza andawe yebbiri nga munenga tutabazina mu migere. Essaawa zino balina amataka, balina amamotoka, balina ensimbi, balina zibbanka, balina amasomero, balina buli kimu. Naye gwe ejjajjaawo eyalwana okuleeta abasajja bano batuse bali alina ki? Gwe essaawa zino kubawo miliyoni emu n'otooka ovuma n'olyoka ovuma abanuupu n'ovuma omuntu yenna mu kubanga olwanira Museveni. Museveni gw'olwanira alina ensibuko mu Uganda. Kitegeeza naawe efudde ekyo Bayibuli kyegamba nti alina akatono kali mugibwako. Yoseeri mu kukozesa aba ayagala mutwala ku ddaala eddala. Bw'omala omuntu osajjalaga ng'eddaala lijja kubanga naawe tojjadde kozesa musangayo gy'abaalaze aba agenda kujjawo. So bannayuganda njagala tuyiga ekintu kimu. Okweberera mu nsonga nkulu nnyo. Ne bwe muneesulirayo gwa Naggamba ensi nnyingi ezibaddemu byokulabirako nga batangamanya ng'abo bajja ne batwala ensi ezo ne bazituula mu bannyinizo ne bafuuka ababunzibunzi era abaavu emponga byoya. Ekisinga nze okunsanyusa bwe nkola videos nnenzibagamba nze sigenda kulumwa nnyo kubanga mmanyi naye abantu abatadde ppamba mu matu abatawulira ebintu bino bijja batuukako batandika okukaba amaziga naye nga twabibagamba teri afaayo kyensinga obbagamba. We twogerera essaawa zino ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda temunnakitegeera kibavuga. Mulaba mu poliisi bajjawo Abannayuganda bannakawala bajja mu ofiisi bateekawo abantu baabwe. Bagenze mu magye baleesa abaana baabwe abato babateeka ku madaala aga waggulu. Mmwe bajjajja mwe bakitamu balwana entalo bali kulanka ki kye balina. Kitegeeza nti lubalembera nga n'embiro kw'otadde Museveni akikola okutuukiriza obulombolombo bwe n'ennono nti baagala buli sekita yonna ewali office ennene bateekewo abantu baabwe abajja kusobola obbawuliriza basobole okutuuza ku mmwe babatuuzeeko akazito musobole okuba nti mukkiriza kye baagala babafuge obumbula mutuuke okwetakula nga nevvu okulibajjako kijja kuba kizibu. Kati gwali akyagawumbidde ng'owoza simanyi saategeera simanyi kiki munnange nza nja kuba musanyufu kubanga ebintu bino byatuukawo nga mmanyi engezako bibasomesa ne balimu okutegeera naye bwe kino abatuukako temujjisanga kubanga mutandise obbirabako ne muwoza kimu simanyi Rwanda Western Union simanyi Western ebintu babizimba mulaba babagamba mulaba temusobola kwerwanako. Ekiri atabaala kyekiri asigadde waka buli omu kiri gy'oli okutwala kyoyagala oba okusirikira ekyo kyona obolabye. Naawe wali mu diaspora ng'olirowooza nti watuuka essaawa ejja kutuuka nga bwe bagamba oli mu KIGULA LUJJI ng'olina okuddizibwa eka naye nga nekiwalekayo abatamanya ngamba bakitwala. N'obubizinesi mbale mulinamu ensimbi entono nazo zo bagenda butwala kubanga baagala okwongereza ku kingi kye balina. Nabagamba nti ezenkanankana n'ebisikite zaaka. Kati ffe abaavu ffe busubi ffe obukwa obutono obukwasiganyiza enku ziri ennyingi okwasaako omuliro. Kati Museveni tekyagala kubanga ffenna twenkanankana. Kati mbutankanankana kasooka atujja ffenna bino ebiyenje atulyewo alyoka akola ekyayagala bulungi buli omu amuteeke w'alina okujja nga n'okuba okwogera nti nze guuni nga tokyasobola kwogera olina kubeera ng'ova Rwanda ekyo mujja kitegeera ng'obudde bugenzi kubanga amaaso gammwe mwagaana ogasusa ku nnyindo yammwe oba ku kyenyi kyammwe kasita nga musobola okunywa ne mulya enkoko ne mulya n'ennyama y'embizi ne mugenda ne mugenda mu bba ne munywa omwenge ne mugangayira ne mudda mu loogi ne mugenda mu biduula ne mudda mu comedy ne mudda mu likimu ekimuza kyeki sebo buli kimu kibeerako entandikwa n'enkomerero mumusigale mu comedy mugende mu mabaala mulye ennyama mulye embuzi mujja kutegeera nti obudde bujja kutuuka nga newoonyo ekikopo ky'amazzi kizibu kifuna kyekibadde ekigula luggi kya leero era nkifundikidde bwe ntyo njala tandika ne video ya leero mwebale kubeerako. Ntandise bwe nti mwenna benna bannayuganda buli omu gy'asinzira okuwuliriza video njala mumpulirize bulungi nnyo. Buno obubaka bwe ntandise nabwo njagala bugende eri bannaddiini bannabyabufuzi n'abantu ssekindo mwenna
abasuubira okwata omusimbi gwa Yoseri Tibahabula otabasirwa mutano wa Kalekezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe nti omusimbi guno mugenda gukwata olw'okuba nti babagulirira mukole Yoseri byayagala naye olumalo zikwata ogenda kwevuma lwaki wazikwata ntandise enja enteekateeka empya namutayika Yoseri Tibahabula otabasirwa mutano wa Kalekezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe gyalina eri bannayuganda abaluvutto abalina omululu ogusinga n'ogwa muzzukulu wa Dawudi Yoseri nga yita bitongole bye ebya Iso Semwai n'ebitongole ebirala balina enteekateeka endala namutayika ey'okusaanyaawo abo bonna abajja bayika endusu nga baagala ensimbi okuva ewuwe kino agenda kikola nga yeyambisa enkola eya bulijjo ey'okugaba ekyoja mu miro ng'akiteeka mu bbaasa mwe ne mukwata ensimbi ne mweyongererayo ne mugenda nga muli basanyufu nekye muba mututte muba temukimanyi enteekateeka empya eruwa era njagala buli omu awulirize bulungi ng'aganjolekeza amaaso opona amatu mulire enteekateeka eno naddala mu basajja bakulu abatasobola kwewummuzaako nammwe abakazi abaagala ensimbi mujja kutegeera nti omuntu gwe muli naye si munnansi ate tabaagalangako kubanga alina bakozesa okufuna ekyo ye kyennyini kyaba yeeyagalidde wetwogerera Museveni Yoseri Tibahabula otabasirwa mutano wa Kalekezi okuva lwe twamwambudde ne tumulekera akabikka omulalu nga nennabu gisimufungiza ensi n'emulaba munnange ebintu byasinga okutegera mu nsi yonna kwe kubanga asoma obutabo n'okusoma ebyafaayo engeri gy'osobola okuttamu omuntu ensi n'etawaawaala matu kubanga luli yakikozesanga ekyokuba abantu amasasi n'okubatama n'okukola kino ekibanga kitandise okuwaawaza amatu wepona bannayuganda okuba enduulu abatono tunabakyasobola kino ne kimulabisa nnyo ku mutendera gw'ensi yonna ko ye munnange tukoze tutya okukyusa enteekateeka eno omwami ono abadde asoma obutabo obuyitirivu nnyo naddala mu byafaayo by'abasajja abatemu abakyabaddewo mu rekodi abatta abantu mu ngeri ey'ekimpowooze mu ngeri y'okukozesa obutwa okuwamba n'okutta nga batta mu nnamba nnyingi kyasooka okukola kwekwata ekyoja mu miro n'awa ensi ezisinga obunene ez'amanyi okuba nti esobola kwogera ku nsobi ze n'okuba ebikolwa bye byakola n'agamba ffe katulugunye nga tekyali muntu yenna ayogera munnange mwabaagala ensimbi ne bazikuwa n'okyakyakya ng'akimezezza okw'omusana amawulire amabi gaagano akatego akalala ak'okunywa bagenda obbattira ke kaluwa kaakano Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Laaga balina enteekateeka empya ey'okutandika okugaba ensimbi kyetuyita donation of donating money to prominent people in Uganda but with the hidden secret of introducing the bubble brown envelopes which are going to be contaminating with nerve gas agent or poison enteekateeka yino nti Yoseri Tibahabula otabasirwa mutabani wa Kalekezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba Muhoozi Laaga balina enteekateeka empya ey'okutandika okutta abantu abamanyiddwa oba betuyita ba public figure mu Uganda bennyini bano abeetwala ku mikolo nga gy'obeera nti be balina okubakolako n'okuba nti baagala ensimbi olutatadde okuba nti ye okubattisa obutwa kibadde kimutawaanya nnyo nga bamubaga nti bamuweeredde jingi kati agenda kuba abaweera mu nsimbi z'agenda obbawa naye ng'ensimbi zino agenda zissa mu mabaasa agakitaka agayitibwa bubble brown envelopes. Bubble brown envelopes abamanyi kyetuyita bubble oba polyethylene bubbles waliwo obuveera obeeramu engeri ya bubbaluni obutono bwonyiga ne kabaluka. In fact akantu ako batera nnyo kakozesa mu protecting either gadgets oba TV nga bazitadde mu box. Kati Museveni yaleese ebbaasa zino nga zirimu obuveera bw'ekifaananyizo ekikulu ekyo. Kati nga ebbaasa eno ebeeramu akaveera ako nga mwateeka ensimbi automatically ensimbi zino bwaziteeka mu bbaasa muno bwemba mugendo zigabana nga azikuwadde oyina okugula ebbaasa n'akaveera kalina okagula n'okayuza mu process ojja kuba onyiga obuveera buno bw'obunyiga kitegeeza already oli contaminated with nerve gas agent poison ogenda kuba tosukkawo. Kino yakitandika omwezi oguwedde era kigenda maaso buli muntu yenna agenda mu state house oba ku mukolo bakuwa ebbaasa eno erimu ensimbi nemakusibirira nawo ye n'asigala ng'amwenya kyamulinga essalamu eri enseeke nti n'oyo awedde. Kale no bannaddiini mwenna abanyumira okulya ensimbi ez'obwereere bannabyabufuzi wepo ne bannayuganda mwenna abaagala ensimbi kana akakodyokko mugenda kubanga mwakafuna ddira nga mwakagenda abasinga obungi era mwegendereze nnyo ebibaasa ebya bulawuni bemukwata nga Yoseri amaze obbibwa kubanga agenda batta nga mufunye obutwa buno mutandika okukotyonkoka nga mulowooza muli balwadde bakifuba kumbe wafuna dda kansa ninga kansa ono wabutwa obuvudde ku bbaasa zino zetuyita bubble brown envelopes ezirimu obutwa zagenda okubanga abateramu ensimbi ye yennyini si yayinza ozikuwa yekka
ajja kozesanga ba RDC akozesa ba minister ba member parliament ne ba agent be okuva mu state house naye kenyini asobola ogikuzingira n'agikuwa wepone mutabani wa Muhoozi Araga Muhoozi Kanyirupama ne bakuwa donation zino ensimbi n'obanga naawe otumidde nga abala bagenda batumira ebiseera ebisinga obungi mukitegedde bulungi awo nno nfuddewo ngenze kugulira eddala tugenze kugulira eddala eggulira eddala lyerino munnange lyali tirimusa nga kansokendoza mbazze okekebabega tuzze tugoberera enfa y'omugenzi Yakobo Oranya abadde speaker w'eggwanga Uganda gobazika ebiseera ebyo tenti negamba nti nedda temujja muyina okutegeeza ensi nti enkola ki nti sirimu muno amazima gali nti okusinzira mu downi zange ez'enjawulo omugenzi Yakobo Oranya sigo baazika kintu kirala nnyo n'okubategeeza kino downi yaŋŋambye nti n'abafamire y'omugenzi NAKACWA eyali senkulu w'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission bwe mbanga musobola mugende muziikuule mufune olukusa mu kkooti oluziikula entaana y'omugenzi NAKACWA naye taliimu buli yose eri omuntu gwattanga abadde public figure mu ntaana tebasobola kuteekamu nedda kizibu kubanga bajja kwebuusa bagende bakebera omulambo batuukeyo ng'ekyagutta bwali buta so famire y'omugenzi NAKACWA bwe mba musobola bajja bakuba emboko n'enkimanyi mba musobola mugende musabe olukusa mu kkooti muziikule omulambo bwe kuba gyeguli mujje munkuba emboko so ne Yakobo Oranya njagala bagamba officially Yakobo Oranya tali mu keesi eyo era tebaziika Yakobo Oranya mujja kitegeera nga gavumenti emaze okuvaako muli kumutegeere nti ensi bwe mugira basibu etambula ate muyina okuteeka mu layini mutere mu layini musooke mutegeere ensi nga bwekola ki bwetambula awo nno njagadde bazzaako buza mabega balaga kikiri wakati kamba twale ku nsonga entuufu munnange lwali teribusa nga tugoberera enfa y'omugenzi Yakobo Oranya tugitambuza okutuusa twagibatuusiza ne bawunzika keesi enkalo gye baaziika okutuuka olwaleero ebigambo bingi byayogerwa naye ate Yoseri gwe mutamanyi enkola ye bagiyita divide and rule blackmail n'ebintu ebisigadde by'ekikulange ekyabikola atya azanya emizannyo mingi nnyo wasobola okusindikira n'omuntu we neeyambula ne bakwata amawulire n'agassa walimu ne mulowooza nti kituufu kumbe ekintu si kituufu munnanga akazannyo kano baakazannya era nga balowooza nti abantu bagenda tegeera njagala bategeeza olwaleero ekigambo kya mukulu Fred Piano Enanga byeyogedde munnange bigambo bye sibiye nga ye munnange guno muzindaalo era eno mese ya mukereziya oba ya mu kkanisa njavunzibu naye ng'esula mu birabo ebiweera bulwa Sande wepo n'ennaku z'akalema gye babagenza okusaba ebigambo byogera bina biwandiike naye baba biwandiika kuzannya muzannyo na kutiisatiisa wetwogerera essaawa zino mwavuddemu n'abamukulu abali omu nsoolukwe wepo n'omuntu omulala eyajja Kiwanda Subi najja nayogera ebigambo nedda akakodyo kaali bwe kate kankabajjukize bulungi omusajja Yoseri asobola okuzannya omuzannyo n'agukuteeka bugunoluza nti mwoguli kumbe yakusetinze ekisookera ddala omusajja ono teyayagala bagambe nti taata we Oranya ne famire bwe boogire nti butwa n'ayagala asetingeyo n'abantu be batasobola kuvunaanadde okuteeka wantu wonna n'asindika Kiwanda Subi najja nayogera ekigambo kikimu nti omugenzi yamugamba nti konti yayina obutwa kuba tebasobola mukwatako wadde omusiba ne bajja basindika bali omunsi mulukwe n'akyogera kubanga ne tebaagala musiba era kyovula nti Oranya gundi bweyavuddeyo n'ayogera Enanga ono yavuddeyo mangu n'akola counter attack okwogera okuteekawo olutalo babuuze nti waliwo ekiru no the main target was okufuna abantu abali ku opposition okusinzira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne taata wa Oranya bateeka mu kantu kano basobole okukola ki okuba nti babavunaana kati mukulu Piano Enanga Frederick njagala kutegeeza ensonga zino oweereza emmandwa gy'otamanyi ate ng'emmandwa gy'oweereza emmandwa ngwira emmandwa engwira zikola effujjo ekisooka emmandwa engwira zinywa musaayi gw'abantu emmandwa engwira ziba zinywa musaayi gw'abantu kitegeeza bwe baba baagala omuntu ogenda kuwaayo nkoko era bajja kutwala mu ggwe ekisooka ekikulu mukulu Enanga njagala osookobere ng'omuntu omukulu nti ogenda kufuuka ekisekerebwa ku nsi yonna nga bakulanga omuntu omulimba so nga ate bigaba Mukama yabikuwa kati saagala abalimbe nti Chris bali omu nsi ali musango guno oba mukulu oli minister eyali oba minister bakyali ali minister nti ne bagenda muvuna nedda bayagadde bateekemu abantu bana babiri babafuule nti ekintu n'aba ena mulimba kino kaadde kakodyo kuzimbya kintu kino nenga omuzannyo bagumanyi bulungi bwe baagala kati mukulu Yoseti bahabula tabasala mutano wa kalegeza nsi ate muzezede ensanga bisibe njagala odize video no bulungi nnyo n'akatambi kano ngatandika bwetu ekituufu kiri nti ffenna mu Uganda tulina essuubi nti gavumenti yo mu kaseera mpawe kagegenda kubeera evuunikiddwa ekyo kimanye naye mu kuvuunikibwa ebinaddako tujja byekulirako ffe bennyini nga bannansi njagala ogenda empula n'ebigambo byeyogera n'okutiisatiisa bannayuganda mu nsi ino tukimanyi nti bw'oba ogenda vunaana omuntu osooka kuŋŋanya obujulizi n'obuteeka ku mmeeza
Siki mu Uganda mu kimukola mukola ebintu gadibenga linga embwetundo omuzigo nti bwe gunadiba nange ngenda gwe kavulira. N'olw'ensonga eyo njala batuusa ku kinyugizi ky'emboozi eno nga nina bwe gisimufungiza olw'ensonga saagala bamalira budde ng'asiikira omuseera ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi bigukwavula kati ntandise. Mu Uganda wokka wosanga ekitongole ekya poliisi nga kikwata omuntu ne kimuteeka mu kaguli oba ne kimuteeka mu tterekero oba mu kiyita mu kumukomera nga tekimanyize kunoonyereza ono musango yaguzaaza atya, bajulizi kibaalina, bujulizi kiboolina, era ne bamusiba nga ne poliisi talina bujulizi okutuuka bo olw'ennyuna nti tumute era bala bali mu makomera nga bantu tebalina misango miyitirivu. Mukulu yose tebakalwa tabasana mutanda wa kalekezi njira kubuuza boba toli mubbi kye kikuddusa boba bagoba babbi nga toli mubbi kiki kikuddusa boba sigowatta yakobolanya kiki ekikuteekesaako abantu effutwa ekikuteekesaako abantu okomo okwogera ku nsonga bulijjo mu ngeri engunjufu abantu gye bakolamu ensonga kye tuyita okumala eggobe mu kibya anti oli musajja mu njala Oluganda tolutegeera. Brain is a monkey. Cow mentality is the problem which you are facing. That's the big problem you are facing yourself. Cow mentality. Because a cow can urinate while walking. You understand? It doesn't stop. That's the mentality you have. There is no reason as to why you stop from talking about Jacob Olanya's death. Because they have questions, they need answers. The best way to do this is, if someone complains about the death of Oranya, just prove to them that this is the real post-mortem which we got from USA, as simple as that. But there is no real post-mortem, everything is fake. So many Ugandans in diaspora, mainly in America, they have opened a case against your government because they are requesting the real post-mortem and medical report, the medical report of late Jacob Oranya. Now you've sent your agent in USA to make every possible way to stop the investigations and to stop all reports to get out as they are supposed to be. Why are you stopping the investigation? Mr. Mukulu, kati wano kulira komba sowani. Ekisokera dala. Botubanga tuli bantu bakulu tutegera tasomako P1A ba P1B bane tuyita ne bakene tugenda mu kiwunya. The question is, ani yatta Jacob Oranya? The answer is Yoseri Tibahabura Lutabaisirwa, the son of Karekezi and Sierra Mzeize and Sangabisibe, with the help of his son, Mohoz Raga, Mohoz Kanyarugaba. And he was poisoned. No more question. Reason being, Bobanga Sigo se Jacob Oranya, wacho ogana abantu okwogera. Tulina bintu bibiri. Gwe leta obujulizi obulaga nti Jacob Oranya yafudde butwa. Leka public eteka question mojuwa benefit of doubt. Etya. Gwe leta results zo ziteke wali, odire public ojiwe chance yekebere mulambo gwa Jacob Oranya privately if ne results zayo bwezina banga zikomplying anezizo. That means you are choose the people are asking questions about the death of Oranya. But if they are not, they are parallel. Please sit down, keep quiet, and listen to the people. Munsi enkulu erezitegeera omuntu bamujjako kye tuyita samples nesigala mu laboratory for further investigations. Where are the samples of late Jacob Oranya which the public can base on to ask or to take more further investigation independently? There are no tests. Which test basobola musalaka akafi ku kibumba kye oba ku nsigo nezibera somewhere nga ziri kept for further investigations? But guwasazo sindika a piano enanga to come publicly to intimidate people. Reason being, kubanga there is no way how you can question someone to report himself or herself at the police station, to question him without exhibit. Now after barring the exhibit, you are telling enanga or you are telling police to start call upon all people are complaining that Jacob Oranya was poisoned. For what reason, Mr. Say? Please stop fooling people. After banning the exhibit, why do you question people? Totekeddwa kubuuza muntu kibuuzo kyo naddo mutiisatiisa ndi kizibiti wakiziise katogenda muvunana musango ki. We need the exhibit in court. Let us do privately, do the investigations, the post-mortem independently, as simple as that. Then you question people. But you are here just moving around, intimidating people as if you are God. Anytime from now you are going and you are going to face God. We need exhibit. The exhibit was buried last week. Stop intimidating people.
If people ask questions, we need answers as simple as that. Now, after banning the exhibit, you are sending Enanga to come out to talk stupidly. Why? So called exhibit choranya wachizisi. Tetumaina jechiri, in fact. According to my information or my sources, tetuma exhibit jibaita Jacobolanya where it is. Techima ujuguri. If you are charging people that they are talking about poison, then prove to them that it's not poison by bringing some samples of Jacobolanya so that people can go privately and investigate themselves, as simple as that. But after banning the exhibit, before you call Robert Kyagulanyi's setup, you call Jacobo's father. Please provide us with the exhibit. Because in courts of law, we need exhibit. Exhibit mu Uganda. Tetuita exhibit. Kata exhibit wachi zisa ata ovunana Kyagulanyi, ovunana tata wa Jacobo, ovunana wachi. Mukoto gena teka yochi. Because baja kugamba, for us, we want to prove that Jacobolanya was poisoned. For you, or you know, he wasn't poisoned, mugende mukebere exhibit wachi zisa. Now you are coming with your empty ngalabi, mubafunane. Baina okunya kumazi. Omazo kuzika ekizibiti. Kiringa Judith nabakoba. Bale ekizibiti kyabakadde kinana ku police n'akibba n'avunani ya basenti. Kata ekizibiti okibbye mukutu ogenda presenting ekizibiti ki. Okitegera. So kolete ekizibiti mu court mu kiteeke wali fe tukwate ekizibiti tugende tukijjeko samples tukitwale Kenya oba South Africa oba mu America. Ekizibiti tukikebere bwe kiba nga tekiri mbuto tujja kwetonda. But wali kizibiti case closed, deal with it, you poison Jacobolanya. So there is no need of calling Robert Kyagulanyi Sentamu. There is no calling Jacobo's father because he is a father. He knows how he brought Jacobolanya. The guy is in evening age, where he was expecting that his son is in the big office, is going to be taking care of him, but now Jacobolanya is gone. Who's going to take care of that old man? Omusajja investing asete mutabani we nga amayibu atuka myaka je chikadde omuvubuka yagenda omulabye Jacobole kati omusi omwana ya sausage tawani agenda kuzika omusajja era ni agenda omulabirira brain is a monkey ngenze maso awumvuddewo. Okay, kati njala muntu agengire abantu b'Emmengo mwenna n'Abaganda mwenna buli mujali wano wali okulya n'okukomba essowaani. Sijja kulinda lwa Sunday nga bulijjo mu Bulange Emmengo mbibuli okubabulira emboozi eno leka njibabulire publicly omuntu ategere kye kigenda maaso mu Uganda. Ekituufu kiri nti ekigenda maaso mu Uganda tekikuumye ddigobe. Ensonga ezirimu okuwa abantu obutwa mbadde muzisuulidde gwa nagamba nga mulowooza nti tezibakwatako. Nzize nwana n'emboozi eno ey'obutwa emyaka mingi nnyo naye ng'abantu bagamba omwana ono kiki naye nga nze nkimanyi kubanga ebintu bino tubiruddemu nga tubiwulira tubisoma tubirabako nga tulaba batugamba naye nga tulina platform tubyogerera. Kati munnange njala bagamba mutegere ensonga zino. Sunday ewedde mu Bulange Emmengo we nali ntudde wennyini ku ddala erisooka nga kava ku wankaaki wa geeti wa Bulange Emmengo nga nkola program eyombi muli Mulange. Nategeeza enteekateeka namutayika Yoseti Bahabula Tabasala mutano wa Kalejezi siyate temuzezede ensanga bisibe gyalina okusaanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga nena bugisimufungize n'egibagamba kye saategeera nti drone zange bwe zaamala okulaba empapula zino ate ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2022 jjukira Ssaabasajja Kabaka awezezza emyaka egy'obukulu gy'alina olwaliro nga mwezi guno gwennyini mwe yazaalibwa ennaku z'omwezi 13 wayiseewo ennaku zokka 2 mpawe kaaga. Yoseti Bahabula Tabasala mutano wa Kalejezi n'asayininga kye tuyita sanction oba kye tuyita he signed a file to assassinate His Majesty Kabaka of Uganda. Yoseti Bahabula Tabasala mutano wa Kalejezi bwe nayogedde fayiro eyo munnange yagiyise n'agisayininga n'agikwasa abatemu abatanyang'amba basobola okuba nga bajjawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Fayiro eno yagisayininze ku ssaawa z'abadde nnya ez'okumakya mu State House Entebbe ku nnaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2022. N'agiwa abasajja be abatemu omuli aba Iso ne Ssemwayi Woppo n'aba Eso okuba nti bakwata enteekateeka ey'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ngenda bagisimufungize olw'ensonga mugimanyi bulungi nnyo nti poliisi bw'emala okukwata omuntu ewandiika statement ey'omuvunaana gwe bavunaana bw'emala n'egitwala ewa muwaabi wa gavumenti. Omuwaabi wa gavumenti bw'amala okutula omusango guno nti omusango guno guwaabibwa omuwaabi wa gavumenti asayininga fayiro eno
n'agiddiza poliisi n'egitwala mu kkooti ne baleka bakuvunaana kati nakino bwe kitibwe kiri nti bano abatamanya ngamba aba iso ne semo ebo po n'abampembe bawangalire Mengo balina enteekateeka ejyawo Ssaabasajja Kabaka nga n'emyezi ena teginnawera okuva olunaku luno lweyogera ku Sande kati olwokuba nti bamaze okukola enteekateeka n'okumanya kibagenda kikola bate bagenda kikola batya fayiro eno bagikomezza mu maaso ga Yoseri ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokubiri ku mwaka 2022 lwali lwa Mande Yoseri n'agisayininga kiwedde sisi kopi CMI iso ne eso okuba nti batuukiriza omulimu guno ogw'okugyawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nga ne nabo gyesebufungiza bwe ko batuukiriza ekigendererwa kyabwe kyonna nga bwe balina okukikola omwami ono kiki ekimuyinudde nga bwe nabagamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere ekiyinula ennyana kiva mu kibeere kubanga ekibeere kiba tekiriwo ennyana muna tesobola kuligita naye erigitola okuba nti eraba ku maama waayo ku Nakabutuzi ng'atuddawo ibbeere litwakadde ng'alina okunuuna ku matagano ne Museveni Yoseti watu batagamba nti kati kitegeeza ngenda kubaliriza omuzannyo guno kyekimuyinudde era kiki ebirowoozo abijja luddawa omanyi tugamba nti weekaniikiriranga akakamula kwete akasawo Yoseri munnange nkulabula kino kankyogere nga nennabu gisimufungize ng'ensi ewulira nakugamba Abaganda salambwa ne bw'olituukako likulengera bw'olisembera ennyo n'olwangu litandika okufuuwa mu kufuuwa kuno nga lisitula mu kirago nga ligunyenya bwe guti era gulivaamu n'effirimbi naye kitegeeza oba osusse pirimita w'olina okukoma kino kankikugambe nga sinagenda wansi ebigambo bino mbyogera nga sitamidde sinywedde Yoseri nakugamba amapeesa gali aga kuliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri Robert Kyagulanyi Sentamu sebo mukulu Yoseri amapeesa abiri gozanyisa nakugamba dda oli kulongo button ku kya Ssaabasajja Kabaka kino kankigambe sijja tuuka mu Sande kasita ojjawo Ssaabasajja Kabaka muganda nge teguba tekuba tukyakubuuza tutugenda tukyakubuuza kintu kirala kirala yeyinza okubeera enkoberero ne famire yo gye wayitanga oyingira Uganda gyojja okuyitanga ogifuluma naye kino nkirayira siri musirikale emmundu nagikwatako mwagitraininga mukyaka nayitadde enkuyege zange kwolwo nja kulangirira officially nti nyingidde enkuyege ezigenda okulwanirira okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda n'okuzzaawo Buganda ng'ensi nga yeetongodde nkiddamu bw'okwata ku pesa na Ssaabasajja Kabaka nti olijjeewo kwolwo lunaku lwe ndirangirira nti kati eyakwalula esiridde gye wayitanga ojja gye tugenda okuyisanga oddayo nga tukozesa ebikola byembi wakozesa nkugambye siri musirikale n'emmundu nagikwatako ndi mutendeke mu mukyaka era ngimanyi bagikozesa n'abala bangi bagimanyi kati gwe bw'oba oyagala kutegeera omuganda yaani geza okwate ku pesa eryo ogambe nti olironyongedde olijjeewo lwojja okutegeera ekigaana enkoko kulya ekyeggulo oba ekigaana enkoko kuba empiiyi si toliddamu kundaba ku live kuno toliddamu okundaba ku live kuno oliddamu okundaba nga nninga ng'omuvubuka eyakwata Gen Mukama Gaddafi n'amukuba empafu mu mutwe kino kigamba bw'oligeza n'okwata ku Ssaabasajja Kabaka nti yakisizza omukono kubanga gwe ekyokukola nkikubuulidde naye ate oliddamu okundaba nga nkola ekikolwa Gen Mukama Gaddafi omwana kye yamukola yamukuba empafu civilian talina ranka teryamumanyi toliddamu kundaba ku live ate sinze nzekka ekyo nkigambye statement njikoze bagikusaliremu kumakono ku video kwoli nga ngenze maaso mukulu okoze ebigezo bingi nnyo n'ogezesa bannayuganda mu ngeri yonna esoboka bw'atudde mu meeting yammwe ne banno wagambye nti amapeesa amanene gonna tumaze ogakolako tugagyeewo era ne tuyita mu buli kimu ne tukola rehearsals kati twetegekedde okujja epeesa lya Buganda tewali kibagenda kukola reason being wagambye bwoti wagambye okuva mu 86 tujjawo amapeesa g'abasajja Baganda ne bannansi teri kibatukola ne tujjano mu mirembe gyakuno ne tujja amapeesa teri kibatukola tussa abanene bangi nnyo tewali kibatukoze ne wano abantu bategeredde nga social media azze ne tujjawo Sheikh Muzata abasiraamu tebalina kye baakola tujjawo Dr. Spirit Kizito Lwanga bakatuli kye balina kye baakola atujjewo Jona Lwango wa Orthodox tetuna kye tukola nobo mayibo tumujjewo mu jasi tewali kye batukola Jeno Kazini twamujjewo tewali kye batukola tujjewo Aruna Nyakalima tebakikola tujjewo Jacobo Olanya epesi libadde ddene nga Northern Uganda lyesiga tewali kye batukoze kati the next move is
kujjawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Abaganda tebali kye bagenda kukola kubanga we have all the methods nga bwe nazibasomesa ku Sunday bagenda zikola. In the process bagenda kwongera amagye ge bagenda okujja ewaabwe Rwanda bagongere mu Uganda gasobola okukuuma Buganda nga ne obogenda kupama waliwo akuwerekera ne obogenda kufuka waliwo akuwerekera nga ne simu gyokuba bakubuuza ne bwokubira era ogikuba ddi nga nogenda okufuka wamala kuwa lukusa nogenda okugula omala kuwa lukusa ekyo kyenteekateeka weere nga bajja kufuna n'amagye amagwire okujja okukola ekintu ekyo okumontalinga Buganda yonna okugizingako. Naye muganda wange bakutenda kuwaluka ojja kuwalukira evvuvumira nkubule bakutenda kuwaluka ojja kuwalukira evvuvumira mukulu bakutenda kuwaluka ne ojja kuwalukira evvuvumira. Munange amaanyi awagajja olwokuba jjo bali bonna teri amugambyeko era teri amuntu asobola mutiisa. Awo nno sigenda kulwawo kangende ku information endala. Information endala yino Jomvudde katono gye ngamba na Uganda nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kitunde naye Yoseri n'avaayo n'asindika abatamanya ng'abayo ku social media balwane ekintu kino obutabanga kifuluma kubanga kyali kigenda muswaza. Kankiddemu nga mwenna muwulira. Ekituufu kiri nti ekisaawe kye Uganda terina kisaawe ky'ennyonyi. Ekisaawe kino kyatundibwa dda oba kyakwasibwa Abachina. Naye Yoseri obutaswala n'abannansi kutegeera kigenda mu maaso yakola. Yakola bw'ati yagamba Abachina bano kijja kuba kya nsonyi nnyo era nsobola okufuna obuzibu singa kijja public nkitegeezebwa nti ekisaawe ky'ennyonyi Abachina baakitwala. Njagala munyambe ekintu kimu mukole mukola nga mbikolela mu underground n'ensimbi muzisolooze muzitwale muggyemu amagoba agamu na buli kimu naye nga ekisaawe kino tekivuddeeko nti kivuddeko Entebbe International Airport naye muteekemu akawaayiro kammwe akalaga nti ekisaawe kino bakiyita Hwen. Era bw'ogenda kugolla Moses n'oteekamu Entebbe Airport biri byekodi babateerako mbu simanyi kodi 00 simanyi kaawo awo gonna malala kwewuguusa ng'afumbira muzibe emmere. Ekituufu kiri nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe bakiyita Hwen International Airport lwakuba mukirabako Entebbe. Kino yakikola n'agamba Abachina temubaako kyemukola imusolooze ensimbi. Kiki lwaki mulaba nti mulinga abatalaba wa China? Nedda. Omuchina yakolaga ne parking z'ennyonyi zonna. Ennyonyi eparkinzeewo esituse etikka n'abasabazi bamu bonna ensimbi ezifunibwa mu ddoola zonna Omuchina yazifuna mu underground era n'azibala n'azitwala. Kino yagamba saagala bamuswaze mawulire nti bakige nti China ekitaawe yakoze ki yakitutte. Naye indirectly okusinziira ku reliable sources zange ekisaawe kino China yekivunaanyizibwako era n'ensimbi zonna yezivunaanyizibwako. Zino eza Uganda Revenue Authority Customs Customs yo kasasiro. Buno bugaali wa aini hansi yo kasasiro. Iyo mu China yatuwala nnyonyi parkinga erandinga ebuuka n'ezisuubira okujja contract zonna yazirina. Tebaddamu babuuzaabuuza tetulina kisaawe ekisaawe kino bakita Hwen. Ezo code zabalaga musimezi international code wowe no a big no. Si kituufu ekisaawe bakitwala dda lwakuba ono yaganda media n'agamba China tukikole nga kya wansi nja kuswala nnyo nti ekisaawe kyagenda. Agonago mugategedde bulungi nnyo. Kati kangende ku mawulire amalala. Njala otegeeza banda Uganda mwenna ntera nnyo okukola programu z'omulange Mmengo mu Bunyoli ne bagamba nti bannange mumpulirize bulungi nnyo munjegekera mu matu gammwe. Ne bagamba nti bwe ŋŋamba nti ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka ne mulowooza nti nsaaga. Kati kamba buulire. Wetwogerera essaawa zino nkubiriza omulango ogutakungula mwenna abantu abawangaalira mu bitundu by'e Kasese nti kabaka w'obwakabaka bwa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere embeera ye tewoomya Nakabululu. Ono si ye yekka. Kabaka w'Abanyolo naye embeera ye tewoomya Nakabululu. Ye owaffe ow'Abasoga abamu simanyi mbeera gy'alimu naye mmanyi naye alina ebisoomozebwa bingi nnyo. Naye wetwogera badabaga nti omusajja ono yagala kusaanya obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye ng'obwakabaka obukulu ennyo mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyolo n'obwa Tooro wepo n'obwakyabazinga wepo n'obwanyankole kubanga bo yaganira ddala obbosaawo. Kabaka w'abakonjo essaawa zino musajja musibe bamusibira mu Buganda era namuteekako ekintu kye bayita limitation movement limitation n'ebipapula bye ebimwogera kugamba ebitambula byonna ne babisiba era kooti ye binina. Yono kabaka w'abakonjo mala okujjako ettaala eno
yono kabaka abakonjo abatamanyi ye mukulu bayita Charles Wesley Mumbere. Mumbere kitegeeza kabaka mu lukulimi olukonjo. Charles Wesley Mumbere sawa zino musajja mulwadde muyinyo nayenga Museveni aganya afulume bweru olwokuba kimanyi nti Charles Wesley Mumbere omujaso mutendeke gobajja mu ggwanga lya Amerika ngali kubye yesirikidde ne bamuleeta kumbe balina kibabala okuba nti abakonjo bali bafuuse ekizibu ne bamuleeta asobole bakulembera naye ate oluvannyuma ne bamulyamu olukwe. So nkubiriza omulango gutakungula mwenna abasajja n'abakyala abava mu bwakabaka obw'Rwenzululu, please with immediate effect demand the immediate release of Omusinga Charles Wesley Mumbere to be taken abroad for further more treatment because he's seriously ill, but he was blocked from traveling outside Kampala and his all travel documents were confiscated by the so-called of law, but the gentleman is seriously sick. And also it is alleged that the same sickness or the same symptoms which Jacob Olanya faced, which His Majesty the Kabaka of Uganda faced, they are the same symptoms with His Majesty Wesley Charles Mumbere. So that means he was poisoned too. Nebagala afire mu Uganda alemegenda wabwere kufuna bujjanjabi. Kino mukirabye ebitundu ebisinga obungi nabagamba bukyala Joyce na boss asebugwa ogende wekebere nengamba mukulu munyagwa bugati gwa bata nengamba mukyala Stella Nyanzi ligagenda wekebere kati mukulu munabagamba abasajja baganda mwenda abali maje oba muri baganda batemu baganda nenga muri kamanya gishikine bagenda bo buto mwenna mufe abasingo obungi mufudde abala bafa security batabagwera nako kati recently nategeddeko kayanja ono Jino Kayanja is seriously sick, the same symptoms. Ila naye ina agent. Bamusondera sere busima mutwali wali omujjanjabe. Don't waste your time. Nabagamba nzize mba informing about this information. People nga mwesiriwaza. Muoza Lumbuye ayogera nnyo. I'm not talking too much because I'm here to inform you. There is no TV station in Uganda which can give you such information. Mbawa TV, mbawa program area 1.5 hour. TVs on Uganda zikuwa mawuli for 15 minutes. Kitegeza amawuli TV gezikola mu nnaku nyanga kola mu lunaku olwo musamu n'ekitundu. I think again kwali toida ugenda gasanga kubanga tebasobola gaba wa. So respect my information and take my information seriously because if you don't take it seriously mugenda fulebizibu. So mwenapa nabagamba mumuna amanya nenga ekiwa obutwa mu Uganda kifuuse kikudde jembe. Abantu abakulu public bafunye obutwa mumuwoza simanyi kansa simebiki nenga ekikulu kiri nti waliwo akakodi ako kubajjawo mu mberi eyokubaga nti mulina kansa nenga ate bo wakatwa. So mwenna bakonjo gye muli njagala musitukinga na bigisi mufungize musobole okuba nti mulwanira kabaka wammwe bamutwala afuna obujjanjabi. But Museveni I'm warning you too. The history of Bakonjo is larger than what you think. There are some Bakonjo who lives in Congo and those who are living in Uganda. Recently you sent your man, that is Peter Ebweru, to come and massacre the Bakonjo to the extent that you even arrested the Kabaka of Bakonjo and you put him under house arrest in Uganda, in Kampala, and you restricted him from moving out of side Kampala until now. Now he's sick. You failed to help him to be taken abroad for the sick for medication. But if that little man dies, man, you think you are so clever. Listen to you being in love with Baganda. Baganda chased you. You went to Basoga. Basoga chased you. You based on the northerners. You gave them the big offices. Right now you've started assassinating them. Now they're out of your relationship. They know the Banyankore, the western side, they no longer love you. So who is going to help you? If anything happens, if I may ask, who's going to help you? Because you don't have your friends. As long as you have genetic kebabas on your side, Natasha, Diana, Simanyi Sujui Karugire, Simanyi Odrek Rwabo, Odrek Omusezi, you have Mohozi Raga. Those are your friends, but the rest of the people, they are not your friends. Just using them like a condom. The moment after using them, you say, awa ina faida, watakufa. Kama mina pata kintu nataka, awa kufe. Sina shida na mtu yetu. Sina na shida mtu yetu. Wakufe. That is your system, please. But with the time is going to reach, and no one is going to safeguard you. No one is going to safeguard you because you use people and you dump them. But the process of dumping them is killing, which is not good. You don't have any right
against the human race, because you're a human being too. The only person who have right on human being is the mighty Allah or God. But you as a human being, you have nothing, because you too very soon, you are leaving this world and you are going with nothing. Like Colonel Muhammad Gaddafi, he left this world with nothing. He had money, he had gold, he had bodyguards, he had each and everything, but at last, he was killed like a thief. So please, whenever you are thinking about your fellow human beings, being a leader doesn't give you mandate to kill. No. So stop murdering Ugandans and stop killing Ugandans. Awuvuddewo mwenamba tegezeza bulungi nnyo. Njagala kweyongerayo nga nena bugisimu fungize tugende ku nsonga endala eyandese. Ngenze ku nsonga endala endese. Naye bano sigenda bogerako kambaleke. Kambale kubanga bakola emisango gyabwe jijja balumirira bulungi nnyo. Kati ngenze ku nsonga gye mwalabyeko olwaleero mu mawulire ekikulu speed nene nnyo. Speed nene nnyo ku media, diversions after diversion, but soon, very soon we shall get used about those diversions, because now people, they have started coping up with the system that if there is something big which has happened, Museveni, he creates more diversion, but as time goes on, we keep on getting used with those diversions. Kati so ensonga z'okubuzabuza n'okujjama tugenda tubeera tuziyiga era tuzitegeera bulungi nnyo. Kati eno message njagala egende mwenna abasinkanye Yoseri bahoro tabasira mutango akarekeze kisookera ddala. Yoseri mu kwetega tokyalina kukwatira nsawo. Tokyalina kukwatira nsawo mu kwetega. Wakende ku makya n'ofuna babulooka b'amadini betuyita kati ba religious dealers. Ba religious dealers bano be batunda bannaabwe. Ekifaananyi kye mwalabye Yoseri ngera ku makya yeerejja ng'eyanobako n'agamba nti tuzizaawo obusiraamu era tubugase mukulu. Yoseri, let me ask you, since when you becoming the mediator between God's plan? Since when you become a mediator between religious leaders? You are nothing. You are not a Muslim at first. Second, you are the one who divided and ruled the Muslims and other regions. So how do you dare you start becoming a mediator? Since when? Sebo mukulu, gwe osaba sira mukuba malobamba mu Uganda. Era gwe batadde mbambega basinga obungi. Kati wafuka di Allah mu kisiiwo. Atota ndigomba oziza abasira mu bagasanga bebani. First and foremost kankunyonyola. Omukulu gwayise mufti ono mubajja omubbi w'ettaka n'ebizimbe by'abasiraamu. Oyo teri amumanyi nti mufti wa Uganda, nobody. Teri amumanyi. Bano bwalese Simeba Sheikh Obedi Kamu is nothing in the Muslim community right now. Ono gwalese ndiranga user agent ekyamugobye ekibuli kubeera nga ali akukolera indirectly ng'omulangira tamanyi. To the extent mwamu emotoka 15 azuwa abasajja basirike nga muzata bamaze omutta. So you thought that giving out 15 cars to Ndirangwa, to give those cars to some Muslim personaries in Chibuli, it's going to cool down the questions why Muzata was killed by you. So Ndirangwa is your state agent. But nobody knows them. Era teri dini y'abayisilamu bamanyi nti bayisilamu naye tebalina stake yonna bagamba bagenda kugatta bayisilamu tikiri weeteze bakuteguludde ebbaluwa esoosomye etya ekisooka ngenda kubandulira abantu bano babuulire history wabeera mbategeeze tuli mu kisiibo mukulu tukimanyi bulungi nnyo nti musajja oyo mwani mubajja ono wodi Kampala mukadde wa Kapelugad. So the head of Kapelugad Mosque oba mosque ono mugundi oyo musajja oyo mubajje mukubbe ennyumba okubba amataka g'abasiraamu talina mukwatira kati waddidde omufere ogwolese yeetege kati baakuteguludde ekisooka bonna abaze on behalf of Chibuli. Nobody is known and nobody is supposed to conduct any business concerned about the Chibuli Muslim function. Nobody was sent there to represent Chibuli Muslim function, no, because they have their questions about your government. The office of Supreme Mufut, the administrator headquarters Chibuli, Kampala, PO Box 374, Kampala, Uganda. Press statement on the
purported unity of Muslim leadership. The Office of the Supreme Mufti Management and Executive Committee season held on 13th April 2022 at KIGULA headquarters wishes to pronounce itself on the above subject matter and heard. 1. We would like to express our sincere gratitude to HE, the president, this is not the president of Uganda, Siju General Kakuta Museveni Bahaburo Museveni, for utilizing the effort to unwilling committee towards the peaceful resolution of Muslim leadership affairs. Second, we wish to categorically inform the general public that the Office of the Supreme Mufti is an independent legal entity with its own constitution based on the Quran and Sunnah to guide the action and the decision associated with the prison of the ethical leadership and the governance of Muslim affairs in Uganda. Third, we wish to inform the general public, Supreme Kaddish and all Muslim leadership structures countrywide that the Office of the Supreme Mufti was neither invited or involved in any purported unity talks. We therefore, in the strongest terms possible, we further the impression created that Sheikh Suleiman Kasele Indirangwa, Sheikh Mohamud Sebugwawo Kibate, Sheikh Abdul Abedi Kamuregeya, and Sheikh Hamidu Katerega have the mandate to represent or spoke for Office of the Supreme Mufti, and they are not part of the administration of the Office of the Supreme Mufti. We are open to honest, genuine, and sincere engagements leading to Muslim unity and quality service delivery to the Muslim community. Nesaidingi wansi Dr. Muhammad Chigundu Musoke, Director of Communication Research and International Relations. Akugambi bweti. Nti okuva mu office y'omukulu akulira ebyeddiini mu Supreme Mufti mu kitongole ekyeddiini ku kitebe ekikulu ekya office zaazo ekisangibwa ekibuli. Eno y'ebbaluwa entuufu eyina okuva mu office eno. Kino bakiwandiikidde nga basinziira mu office ya Mufti nga bagamba nti akakiiko akatuufu akafuga kibuli era ekitebe ky'ekikulu beesammula ku bikolwa byonna ebikoleddwa ebibadde bimwalabye ku mawulire ne mu butambi butambula nti byabaddewo ku lwabwe kikyamu tebyabaddewo ku lwabwe. Era baagala okutwala okutegeeza eyeyita omukulembeze w'eggwanga Yoseti Babula Tabasira mutano wa Kalekezi Siyereta Muzezedde ensanga bisibe olw'ensonga ze yakoze eggweye nga ye n'akakiiko akamutuukiridde mu kugezaako kuzzaawo enkolagana y'Abasiraamu yakikoze mu bukyamu. Ensonga ey'okubiri, baagala okutegeeza eggwanga lyonna nti office ya Supreme Mufti yeetongodde era eri mateeka era ng'erina ne ssemateeka waayo okusinziira ku kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani n'ekirala ekiddako nti ekikolwa ekyakoleddwa bo tebakimanyiiko nga office eyo enkulu ey'ekibuli era ne ku lwa gavumenti n'akakiiko akafuga obukulembeze bw'ekibuli ery'eggwanga Uganda tebabimanyiiko. Ensonga ey'okusatu, baagala okutegeeza eggwanga lyonna nti ndibaga nti baagala okutegeeza abantu bonna abakwasaganyako ensonga eno naddala obukiiko obukulembeze obufuga eddiini y'Obuyisiraamu oggwanga lina okwetooloola eggwanga lina nti office enkulu eya Supreme Mufti esangibwa ekibuli ensonga zonna okusinkana n'ebigambo ebyayegeddwa ebyabaddemu abeeyita abo nti boogerera Obusiraamu bonna ku ludda olw'ekibuli n'ebyatuukiddwako byonna tebabimanyiiko era tebabitegeera. Era ne bagaa nti abantu bano wammanga tebabamanyiiko era tebannabasindikako okuli Sheikh Sulaiman Kasule Endirangwa tebamumanyiiko si abakiikirira, okuli Sheikh Muhammad Sebugwawo tebamumanyiiko, okuli Sheikh Kibate tebamumanyiiko ne Abdul Obedi Kamuregeya wepo ne Sheikh Muhammadu Katerega. Abo kye bakikoze ku lwabwe nga bba abantu so si ku lwa office enkulu esangibwa ekibuli nga bo tebakimanyiiko. Era akuweereza olupapula luno yakolagana ku by'empuliziganya mu naddala ku kitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekibuli. Kati Museveni baakuteguludde baakubbye wano wengenda okuli okukomba n'essowaani. Tugenze mu maaso. Kale nga bwe mbagambye nti abasuubuzi bangi bali mu ddiini n'abasuubuzi abali mu Busiraamu si babbi balwadde.
wetwogerera abasajja bana abayisiraamu abagenze okufera mu 7 nga mubajja abakulembedde akikola nnyo mu kisiibo waliwo gye buvudde katono otwali mu kisiibo ekiwedde era omwami ono emu mubajje yagenda n'atuukira Yose n'amugamba mukama wange nti abasiraamu ng'egye tuli mu kisiibo tukusaba nti entende ze tuyita dates bazijjeko omusolo kuba mungi nnyo gulemesa abasiibi okusiba bulungi wepona okusibuka nga bakozesa entende zino nga tokimanyi bulungi nnyo nti entende zino tuzikozesa mu kusibuka mu kiseera ky'okusiba tukusaba entende zino bazijjeko omusolo awo n'abuukawo n'ebbaasa n'agenda n'olwaliro butyo bwe yazze n'afera Yoseti Bafude tabasira mutano wa Kalekezi ensi yatamizezedde ensanga bisibe n'amufera obuwumbi 10 obw'ensimbi omwami Museveni tayagadde byonoonese asula mperero ekkatale omwami ono alina ekigendererwa okuba nti nakwa programu ye eyali mujjambiro mukulu gwe yayita okumusinkana ku ofisi ye enkulu gy'alogera eri ekisozi n'amusindika akole mission ey'okuwandiika n'okuketta abasiraamu bonna batamwagala neno mission bwetu bweri ebikusiga biri mu ndagaano eno gye baakoze n'okuwaayo obuwumbi 10 yabadde etya eri bwetu Yoseri akyagenda mu maaso kwagala okumanya basiraamu kya batamwagala okuva ku nyumba era nga obuwumbi 10 bamufeze yabasuubiza obuwumbi 10 naye yawako obuwumbi 5 mu kashi bagenze nabo abampi baba babadde babayo obuwumbi buno 5 bagenda bukozesa nga babanja ziri endala okutandika okukola kye tuyita okugabagaba ebintu ku mizikiti okwetola eggwanga yonna ebintu ebisoboka okugabakwako ate n'abagamba mulina okutandika okumpandikira buli musiraamu mu ggwanga lyonna okumanya ono yaani alowooza atya akola ki era lipooti agyetaaga okusinziira ku kinga bwe kikola kiki bwe kigenze mu maaso kati bwe tugenda mu maaso mukulu Kasule Ndirangwa mukulu njala kubuuza okuva Sheikh Nuhu Muzata Bategu watunda bwe yafa walioze ekibuli omaze ebbanga kinga toyogera ne jjajjaffe Kasimu na Kibingo obuyisiraamu musajja gwe obunanfuusi n'obuyaayo bukujjudde omusajja omukulu atakyaswala ne bakuwa mota 15 muzeegabana Museveni omaze ebbanga kinga toyogera na jjajjaffe na Kibingo obuyisiraamu ekibiri kitegeeza musajja gwe obadde munanfuusi kikakundi kamwe akasaba basiraamu obbala muno kali amwenkwe omusajja ali omuzinda gw'abasiraamu n'omulyamu emmotoka mukyazivuga kale nno buuti mu muzengalabiza mmwe mulyoke mutegere nti ensi nkambwe nnyo olw'ensonga nti Ndirangwa oli musajja mukulu ate ng'ekyakugobyako kubanga alina engalo empanvu nga weetumiikirizanga anoba ekiro gyobera nti ne gyagenda baba bamuggulidde mukulu ekyagobya bingi nnyo tetujja bigendamu naye njala kubuuza mukulu Kasule Ndirangwa ne banno buvunaanyizibwa ki bwe mwakozesezza okugenda okufera mu 7 ku lw'abasiraamu kisiibo kino kubanga obusiraamu mu kisiibo kyekiseera ky'okwetowaza obutalimba okuddiza abo abali mu buzibu bw'eppo n'okwetonda n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti atuyisa mu kiseera kino twetukuze naye mmwe mwasazeewo kwambala magandula meeru eminagiro ne mugenda okufera omusajja nga n'embuto zibalinga sekerenda w'ennyonyi nga n'amatu gabatwakadde mwagala okubba ensimbi z'omuwa omusolo kubanga Museveni ayagala bakosa ate okwongera okujja abasiraamu bannammwe era nkubuzza lunaku kiri wasembayo okugenda okulaba omukulu jjajjaffe Kasimu na Kibinge kubanga baakugobadda era tukyagendayo ebyafaayo biddiringana era njagala kutegeeza mukulu ebintu bino nga bitambula abantu bangi bafudde Sheikh Nuhu Muzata bwe yafa wabenyiika mu nsuwa Haji Katongole owayitoda bwe yafa tewalabikako era ekibuli waddukayo tewajja abantu bonna bafudde ekibuli bangi nnyo tosobodde kudda era wasobodde kudda kulaba nti mugenda kubba munyagwa bwa 10 ne bandoe mugenda okubba ensimbi zino ngera kubuuza ebyafa bisoma nti kitaawo bwe yali nga kukwasa omulangira jjajjaffe Kasimu na Kibinge yamukwasa era n'akulekawo ng'omwazinyi ku muzikiti gw'ekibuli obwazinyi buno obukoledde ebbanga ddene nnyo ng'okoola Allah asonyiwe ebitonde byonna ku nsi naye musajja mukulu jjajjaffe obuyisiraamu nga bw'ali nti musajja mukulu ayolekerwa era n'alaba yasalawo n'agamba nti omwana ono olw'okuba nti muganda we Ndirangwa yamukulekera kamujja mu bwazinyi buno mulinnyisa amadala musomese ntuuke n'omufuula mufuti kyeyakola ng'omusajja omukulu n'omulyamu olukwe so nga ate kitaawo yakuleka ng'akusize ng'omwazinyi akoola Allah buli ssaawa zonna wezituukira okukoola Allah kumbe gwe enkweze ng'ezikujjudde wava ku ddaala omulangira lyakulekako jjajjaffe na Kibinge Kasimu okuba nti walivaako okutuuka ogenda otandika okuzannya games enfu ng'obikkirira Museveni n'ebikolwa bye okutuuka olwaleero Katonda bw'akwanudde n'obanga ogenda kukola ebintu bino wano ngenze ku Sheikh Kamoga Sheikh Kamoga oli musajja mukulu atuludde emyaka obunaddiini naddala eddiini y'abasajja abayisiraamu Nabbi Muhammad gye yateekawo ekitiibwa kibe gyali yonna ngera kubuuza ebibuuzo bino munnanga abasiraamu bangi battibwa era ne batwalibwa ku lulwo n'abantu abalala
nobeera mu kaguli nobeera mu kkomera okumala ebbanga ddene nyindagazo mwasaninga ne seri tutuzimanyi okutuusa lwakutano jjolo y'abalamu wandibadde weesamula ebikolwa bya sitaani n'ebikolwa bya ibirisi yosenti bahoro tabasira mutano wa kalizinsi yete muzeyizedde byakukozesa mazambi ag'obudde bwe n'essaawa zino zakwetoolokosa na kusabira ggwanga literere musajja mukulu osimbuse n'ogenda ne musinka ne mufera ensimbi z'eggwanga so nga ate abasiraamu bangi bali mu makomera abasiraamu bangi battibwa bino ebibuuzo gwe nga shekama lwaki tobibuuza Museveni nga temunakwata nsimbi zino mukulu byonna emwasayininga ne Museveni mu kkomera ng'ovaayo saabimanya biyinza okuba nga ebimu ku bino naye weewummuzeeko nga bwe njogera ennaku zino ngenze ku Sheikh Obedi Kamulegeya jjajjaffe kubanga oli myaka eginzukuza munnange jjajja Sheikh Obedi Kamulegeya kulamusizza ku myaka gy'emikulu egituludde amulisizza olinga ng'ekikajjo ekya Sango B oba ekikajjo ekyakasagazi munnange Allah akuwangazizza emyaka gino gyonna n'omulisa naye tomanyi lwaki omulisizza olw'ensonga ayagala kukulagako wenenye osobole nawe okulambula ebigere olambule abo abali mu ddiini y'Obuyisiraamu okubalambula obulungi basobole okugonda eddiini n'okusonyiwa abo ababasobya naye bw'obanga tukozesezza myaka gyo gino nabudde Allah bw'akuwadde okubeera ku nsi kuno olaba ng'okyenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi ng'ogirya ku basiraamu banno golozaaki banno bonna bengenda okusoma Allah akyakubeezezzaawo osobole okulaba ensi n'okwenenya nakutegeeza bantu ensobi ze twakola twazikola gw'omu ku bantu Museveni babadde ataddewo ng'omubeegera Obuyisiraamu n'okubanga banno bonna banno Museveni yabajjawo era n'osirika naye ekikuleese okukwandwa ku myaka gyo kiki kino njala kugamba abantu bano bonna baafa era nga Yoseri yabatta nga nawe oli obamanyi okimanyi kwaliko Sheikh Kinyiri Sheikh Kinyiri ono yafa nga Museveni amusse tewabuuza kibuuzo kuliko Sheikh Kakonge yafa Museveni yamusse tewali kiwanyega kuliko Sheikh Mulumba Museveni yamutta tewali kiwanyega kuliko Sheikh Luwemba Museveni yamutta tewali kiwanyega kuliko Sheikh Kiruta Museveni yamutta naye era gw'omu ku group eyali erya mu lukwe abantu bano ku myaka gyo otuludde omulisizza Allah akwambazizza emyaka gino osobole okwenenya n'okulambulira abasiraamu abasigaddewo nti amazambi ge tukoze tusana tweddeko era obulira abayisiraamu batabaliwo kikulemye basajja bakulu muganya okuwummulako muswaza eddiini ya Allah mu kisibo mwadibadde nga mwenenya mutandise ate okulya nkuzibwa mulina njawulo ki ne Ibirisi Swaitwani mulina njawulo ki na Swaitwani gye bayita Ibirisi eyajja okusaanyawo ensi yose kibahabula otabasala kutano wakalejeza era mwenna abagenzeeyo Allah abakingirize asobole okubajjawo kubanga kibuli gye muliddemu olukwe kubanga oli sigenda mwogerako mu bittaka n'ebizimbe yamanyikiddwa omusazi wa nsawo ensonga lwaki abantu abategeevu tebasobola kusinkana Museveni kubanga Museveni Ibirisi bw'omusinkana n'omukwata mu ngalo n'okkiriza ebigo bye nawe ofuuka Ibirisi plus nkiddamu Ibirisi Swaitani bw'ogisinkana n'okkiriza ekkwate mu ngalo n'eyogera ebigambo n'obiddamu bulungi nnyo nawe kennyini bw'ofuuse Ibirisi plus kitegeeza abasajja bakulu mulidde mu Buyisiraamu olukwe naye sinze mbasalira Allah gyali Katonda gyali yamanyi kyekyo bakolera mu kisibo nga kino bwe mwandibadde mwenenyeza ne mutuulako ne mutuuzaako engalabi zammwe wansi mukyagenda okulya nkuzibwa obusente obutono mu ngeri eyo neesoboka so mwenna mu ekitiibwa kyammwe emyaka n'okuba nti muwe Busiraamu ekitiibwa kubanga ddiini ya kitiibwa Katonda gye yateekawo abantu bagigoberera abakyala n'abaami abagiwadde ekitiibwa mu kisibo kino okubanga basiiba si kyangu okwerekereza akatogo k'obadde olya ku makya mu ttuntu n'olweggulu n'osiiba essaawa 12 nga tolidde ate basajja bakulu embuto zibatumbidde zibalinga ng'entumu z'ebiswa ne mugenda okulya obusente olw'okuba mwagala okutunda eggwanga nkiddamu atabangula Obusiraamu mbu yabugatta ngaani si ggwe Allah yagaba ate yagabulula oli kimuli ekimulisa essaawa yonna ekisobola okuba nga kizikira era nga kinaatera okuzikira ebikolobero by'okoze teri muntu agenda byejjusa okujjako bazzukulu bisikira nga bw'otabangudde eggwanga n'eddiini n'olyawulamu ng'abalokole n'obateekamu ebiwayi abakatoliki n'obateekamu ebiwayi abasiraamu n'obateekamu n'amadiini amalala gonna n'ogateekamu functions mukulu awo wakwata ku black wire ejja kukuba ojja kutya naye nga bwe kiri nti Allah yasinga okutegeera naye byenjogera kennyini mbijja okusinziirako byemmanyi Mukama agenda kukusasula ky'osinga okwagala kati naawo ngenze ku nsonga endala nga sinnava ku nsonga zandeese tugenze mu maaso omanyi tuzze ebbanga tubagamba ebintu bino nga mulowooza tusaaga njala bajjukizamu katono
mujjukira nga tubagamba nti ensi yoseri alina wajagala agiteeke ne family nga muluza tusaaga nembagamba police egenda kujjulamu omunyarwanda amajiga agenda kujjulamu omunyarwanda buli office ejjulemu omunyarwanda basobole okubakwata bulungi obateeke babateeka nembagamba ne business ezisinga okuba obungi zigenda kuba nga zijjudde mbanyarwanda ng'ate state yezirinamu omukono nga muluza nsaaga kyasooka mpolampola ne batunda ebintu byonna byali byeggwanga ne babitwala kanjera bategeeza ennyonyi gye muyita Uganda Airlines zikamba bikira olwaleero kitalo nnyo mabeere n'omugumba ayonsa bwe kiba kisaanidde naye ennyonyi gye muyita Uganda Airlines si yammwe yaani ennyonyi Uganda Airlines ge mwajulira munnange erinnya Sam Kuteesa yennyini lyo yalitwala n'ekisaawe almost nakyo kiringa ekyengo ojja kukalika business kibawo mu China ennyonyi Uganda Airlines mwawulya buvuyo ngono musajja matako kashaja Matia Kashaija ne banne nga baga abayina emigabo 10 parliament negibasuuza kumbe bakalika kodyo mukulu Matako Kashaija Matia Kashaija minister y'ensimbi si musajja mufere mulwadde kati omukulu oyo bwetuma bamala musuuza ekintu ekyo bakiza mu state house si buli kibasudde tibaba bakisudde mu parliament akantu ako kebaga nti basuuza nedda wana mu kamera baga nti bakisudde nekiddayo ewa mu 7 ne bakikola mu butufu nga bwe kiri ennyonyi Uganda Airlines banyini be bano kuliko muhozi kanyirupama mu hoziraga Janet Kebabazi Sam Kuteesa mu 7 kennyini ne omukulu abadde prime minister w'eggwanga erya Israeli Benjamin Netanyahu be bannannyini Uganda Airlines so simwe bakafenyere bbuga lya labisi nkiddamu ennyonyi Uganda Airlines si yammwe ennyonyi ya muhozi kanyirugaba Janet Kembabazi Sam Kuteesa Diana Natasha Museveni ne Janet ne shareholder omunene nyinizo ye mukulu eyaliko prime minister wa Israeli Benjamin Netanyahu nyonyi siya mwe sagala mwe mamaze mwefuule ng'abatamanyi kafenyere bbuga lya bisi okutuka nga mutegedde nenge ebintu ebisinga obungi byako bakose erinnya lya Uganda n'ensimbi ezaawewo ezava mu kitavu ne bazissa mu nsawo ezaabwe kumbe ba shareholder balina ensimbi ezaabwe ndoza mukitegedde bulungi nnyo era ndowooza bwe munaazuuka ng'ensi bagitunze mwana ategeera nze nganza sirumwa kubanga buli kimu kibagamba ng'omusizi agula essiyani naye munaagaana ensi yammwe bw'olaba banyigiriza ekituuliro mu munaamanya nze nkibagambye mwe muddaawo mwekubye yakanga emizimbi gitaliyo mujja kutegeera kyekisibisa omulambe bigene gyobera kugenda kudduka mukitegedde bulungi kati ngenze ku nsonga endala saazo ziri mmeka kale ntandise bwenti mubadde muli awo mujjukira ekibooziboozi kya bidiko bagiwadde ettaka erimye ebinazi bagiwadde omusolo gwa myaka 10 nga tesasula ne kampuni ndala nyingi ezisasula musolo era ne mbagamba nti emisolo mu Uganda teri kampuni sasula misolo gwe agula sabbuuni agula buttaakendo agula ekitole kya butto nasasula school fees million mu musasula omusolo bana basigaye tekuli asasula musolo yeso ngwashina bagati bana Uganda mulina okumanya obuvunanyizibwa bwamwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaga nti article number on the constitution of the republic states that power belongs to people. That's why we say people power, our power. Until you wake up, if you don't wake up, the country is gone. So it's up to you whether to react or not. In simple terms, Uganda is about to be taken over by the Rwandese. Nabagamba wano mujjukira minister yaliko wa agriculture namala nafuuka minister wa security ono musajja we Masako Munyarwanda ni yaliko mpira omukubaka nagamba sibera musafade Munyarwanda najja nagaba gina teka weteka nga bajja okulambu okumanya bisolo byoyine waka babale embuzi ofunira license erime mwanyi kino kyali kitandika butandi sinete muwulira tubagamba kati wetogera essaawa zino yose ne babbi banne oba sinagenda yeyo mujjukira nti twalina ekitongole kibayita Uganda Coffee Marketing Board. Uganda Coffee Marketing Board yalisibwanga ebitongole ebirala ebyali byabannakyo by'abantu omwali growers unions ezali mu kitundu kyonna eky'eggwanga oba cooperative unions oba no growers unions ndaza kyekituufu mu ggwanga Uganda twalina growers unions
katinga mulabo gishu Growers Union Mengo Growers Union Simanyi East Mengo wa Masaka Growers Union kati ebitongole ebyo bye byali yambanga omuntu wa bulijja ali wansi okutandika okusasula emmwanyi yenge ekyali na ku kimuli bani amanye ekimuli emmwanyi etekako ekimuli ekyeru ennimiro nefuka njeru kati bo abasuubuzi abagulanga emmwanyi zino yaga nti muzeeyi nti emmwanyi ezo nazo nanzikwatidde ku kimuli. That's why the Baganda people and other tribes who are growing coffee, they were so rich previously because they receive money in advance. Kubanga abajjanga ogula bagulanga kimuli kyokka nga tamanyi bazinavaako mmeka ninga yaguze ekimuli akusasula cash kwata kati gwe nkuba netonya emwashi tezisula wosula zerisa zokka bwe zitandika ng'ekimuli kigwa ng'emmwanyi ziva zitojjera nga zengera ng'ozinoga. In fact n'olubbi bazinogeranga nako kati abantu abo abajjanga ku byalo ogula emmwanyi bazitwalanga ku growers unions ezo ne bazitundayo ne baba hard cash. Kati Growers Union zino nazo nezikologana Uganda Coffee Marketing Board. Uganda Coffee Marketing Board netwale emmwanyi zino ku international market nezitundayo nga market were. In fact, wali receiving a set in advance nga nemwanyi tezinayengera. What went wrong? It's because your set babalo tapsera zisana kala zikinsia leta muzeyizedde kututeka mbwavu na tabuli kimu. Kiche kibaddewo. Bwe baamala nga basooka bajja ekyuma ky'emmwanyi Uganda Coffee Marketing Board nga bagijjawo. Nga katale bakaleka mu privatization buli mwayagala atunde tekyabamalira bwe kiba tekyabamalidde ne bajjawo ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Board bakitwale Rwanda ne bimaba babitikka kati emmwanyi zonna ezibadde zitundibwa mu Uganda zibadde zitwalibwa Rwanda nezibrandinga nezifuula amannya amalanga Rwanda yezitunda ne basino ku old market nga ziri mu linnya ddala nga ziva Uganda kati bano bagenza okulaba nga abana Uganda mbakyatunda tunde bumanyi ne baga no tulina okukola kye tuyita monopoly kigambo kya luzumu nekitegeeza muntu kubanga yalina obuyinza ku kintu nga yakinako obuyinza teri muntu mulala alina kitunda ekyo tuyita monopoly. So now as we speak right now Yosef Tibahabulu and his family, more especially Salim Saleh, he's trying to monopolize each and every business in Uganda, mainly if it comes to agriculture. Nti first family Museveni family kusinira da Salim Saleh agezezaako nnyo okweddiza buli kintu okifula kikye nga akifula kintu yakinako obuyinza kitunda katale ka bintu teri muntu omulala kati kyebakola Uganda ng'eggwanga libadde lirina eddagaano katale k'ensi yonna nga lirinayo kye tuyita ekibanja kangebe nti ekibanja nga twakola endagaano nti emmwanyi zaffe ku katale k'ensi yonna zimanyikiddwa era zitundibwayo nga n'omuwendo gw'ensimbi oguli katale k'ensi yonna gumanyikibwa maluwa masindike gumanyikibwa ne ku stock markets nti emmwanyi egula kilo egula siringi 10 oba emmwanyi kilo egula siringi 13 ey'emmwanyi kati n'okuba Museveni yagala okuteeka mu mbeera nti tayagala okuvuga abagagga. Museveni hates rich people. He knows that anytime they can change their minds and they fund other functions to top up his government. That's why he makes sure that you become poor, more poor and poor. You start begging him. That's the system. Jiyasoma. Tayagala mugagga. Kuba manyi mugagga tafugika. Omugagga asobola okukwata sente n'aziteeka mu government mu bantu abadde basobola okujja mu government kati kabasire abanyole abavuwaze kati kiyakoze nga bakwatagana ne Salim Saleh ne banne nga bagenda mu katale k'ensula gye tulina ekibanja n'endagaano z'emmwanyi nga bagamba nti ffe tuli wano ng'eggwanga Uganda nti endagaano y'okutunda emmwanyi katale k'ensi yonna tugivuddemu tetukyajagala. We are not interested anymore. Wulira nabagamba bano Salim Saleh basindika abayayi baga for us as Ugandans we are no longer interested in World Coffee Market. So we are terminating the agreement between the World Coffee Marketing companies. So tutukyagala tubivuddemu. The reason being obesongeri bweti bano bagenza okutaminating ekibanja ekyo ba endagaano eyo ng'already omusajja ono Salim Saleh ne mukwano gwe oba ne Rwanda be baadde batwala emmwanyi zaffe nga bazikukusa. Kati Salim Saleh batandikire nga bagamba omusajja ono Minisita Sempijja batandika okumanya abantu abalima emmwanyi bali bungi ki era balina okufuna license okuzirima. Bamala okufuna license okuzirima balina okufuna omuntu omugo baziguza si wali muntu mulala okuguza. Kati bakoze nga bamayo okujjayo eri ekibanja kyaffe nga bakijjayo endagala bagijjayo eno nga bayita wansi bakola kampuni eyaabwe. Kampuni eno eyaabwe
yegenda okubanga yetunde mwanyi zino katale kensi yonna yonga company so singa eggwanga do you copy nkiddamu luli enyuma ntuba tuzitunda ng'eggwanga Uganda kati bano bagenze ne basangulayo endagaano ne bajjayo ekibanja kyaffe endagaano zetwateekayo okutunda mwanyi ne bakijja ne bagamba tukyalina interest kati bo Salimu Sane ne babbi banne bwe bamaze okukola okujja ekiwandiiko kiri endagaano ekyapa kyaffe ne bajja ekibanja kyaffe mu katale kensi yonna katunde mwanyi Salimu Sane ne babbi banne ne baddamu ne bateekawo company eyo gye muwulidde nga yo yeyina obuyinza obugula n'obutunde mwanyi n'obugisuubuza teri muntu mulala mu Uganda bw'oyina mwanyizo oyina zitwala bakulagidde zitwalawo tolina muntu mulala bw'oyina ziguza okugyako bo bamala zikwata n'ozikola mu kibagala nga bo bazitwala bazitunda ku mutinde gw'ensi yonna gye baagala ku bbeeyi yabwe nga temulingiriza nti mwanyi ziguze ssente mmeka owulidde mukulu kati kansooke mbanyogere bulungi nnyo katale kensi yonna emwanyi tegwangako bbeeyi katale kensi yonna vanilla tagwangako bbeeyi naye olwokuba nti yagala baavuwaza bajja ne bagamba nti vanilla nti abadde agula emitwalo 6 cold market ne kati yagudde agula nusu kanaana but eri agula mutwalo 8 kilo walabaga nti vanilla agula nusu kanaana bakutemye emitwalo 712 bagisigazisa wano emwanyi ne vanilla tebigwangako bbeeyi katale kensi yonna olwokuba nti bano babbi be balina control balina se balina media bakigamba you deal with ogenda bitunda kubanga togenda kuita ku kisale kyenyimbo otika mwanyi ogenda zitwalawo ogenda kuita ku boda kingo otwala emwanyi tiri no one is going to allow you because they are the one in the office you can't kati munnange bwe bamaze okujja ekibanja kyaffe kiri nga Salimu Sale bakola company ene kyensonyi oba n'abasajja basoma batya nabagamba n'abasajja batuvugidde ku mundu n'ebintu by'ekiyaanyi nga tetumanye ebbanga lyonna olwokuba balina abasajja abasobola okuleekaana ekituufu kiri nti bana abasajja tebasoma brain is a monkey n'okola ekintu nga tomiti public nakitegeera nga naffe abaleekanyi bakuno tulina obwongo busobola okujja ekintu nekibula kati amazima gali nti gali bwe gati munnange ekituufu kiri nti bataddewo company nga yakinoomu ya Salimu Sale ne banne naye nga Rwanda ekinamu omukono nga yegenda okuba yetunda n'okugula emwanyi mu Uganda teri muntu mulala yinna kati kitegeeza gwe abadde asobola nti emwanyi egula meka nti kilo egula 3,000 gwa mu Uganda bajja kugamba kilo y'emwanyi tugigula nusu 5 oba ogitunda bato gitunda gikule ki gireke bajja kuga kilo y'emwanyi egula nusu 8 oba otunda bato tunda gireke kuba tolagenda zeyalira kati ekisinza okusesa kampuni eno bagikoze nga bakola bidiko bagiregisterinze weri ne bagigamba teyina kuwa musolo for 10 years tewa musolo for 10 years teyina kuwa musolo wadde gwonna okusasula nejjukira kampuni yo nayo bamala giregisteringa eraga obusobozi bwayo ekisooka ate okubanga erina erinnya mpandiike erina address erina sente erina abakozi erina capital era ngeri ready okuba nti egenda kusasula omusolo kubanga ekintu kyegenda okukola si kya future income kitandikira with immediate effect wamu kitegedde buli mwanja nabanyumira nti kampuni eno etandikirawo si yagamba nti ategera kufuna amagoba mu myaka 3 bagenda kulima mwanyi no emwanyi rode weziri nga nabazine waka weziri bayino zitunda kati bagigambe tenda kusasula mu nsolo myaka 10 kitegeeza ki the same applies to bidiko ngeri bagikola mu bidiko ya yinorenge esubula binazi ne bagisonye omusolo gwa myaka 10 tesasula nga nabakozi tebasasula nene batu company bagikoze tenda sasula omusolo gwa myaka 10 eno kubanga operatinga nenga ate simene emisolo batera gisasula nenga ate mwanyi gina kuba zifulumye myaka 10 mugimanyi mwe myaka 10 mugimanyi so munange yeyo company naye wetwogerera babage mu parliament bagirwanyisiza bagisudde no it is not where babalimbye company egenda kola nga bidiko bwe yali era we kigenda okubeera kati njala mutegeere nti Uganda mutagirwanirire namwe bali mwe mwanyi busime muli mwe mwanyi sime mwanyi terimba ni abagambi okujonga musitu sine muzza buli kintu bwe kyali teri munyarwanda kunsa agenda kwagala mu Uganda gaggawala ayima tekisoboka teri munyarwanda agenda kukiza mu Uganda gaggawala abasoga babaga muri mebikajjo ebikajjo nabagamba nti tani bajigule mitwalo 8 nenga tani yebikajjo eva milioni 6
Yebaguziza emitwalo 8. Gyobatunziza emitwalo 8 eva miliyoni 6. Abantu bonna bali batunda kasooli n'ebijanjaalo ku neighboring countries bonna Salimu Sale company yaje monopolizing era yatunde ebijanjaalo ne kasooli ne banne ne business bajjamu transport ne bagenda mu bajjamu baji monopolizing ne bakiteekemu abantu baabwe egwe omugenda kola kimaba bagin mugenda kola ki Chatandika mpula buli kimu kigenda kati njagala batu kambazo fe twasomera nga masomero nga tumala busa nembo nga tuziteekako twazisigangako batumanga amalagala amalagala n'ebisiriza by'amanda kirasi nga tuzimala na busa nga tusomera emitwalo 3 isomero ly'ebbeerera nga emitwalo 10 gana manene ne tusoma ne tubeerawo. What went wrong okutuusa kati ng'omwana nasala asasula miliyoni mu ekitundu? How much do you earn per month? That is their system. I'm asking, how much do you earn per month to sponsor a kid who pays 1.5 per term? How much do you earn per month? Fetosomera emitwalo 3 ne tusoma. Nga masomero ag'ebbeeyi mu Uganda bagayita nabbingo ga mitwalo 2 mitwalo 10 ngero lya bbeeyi nnyo. Ga nabbingo ga 2 ga mitwalo 10 tusomera ga mitwalo 3. Gabaga 8. Emyaka si mingi tujinaweza na myaka 3 tujinaweza na myaka 2 tujinawera. What went wrong? How much do you earn okusasula omwana ndasa 1.5? Makerera abana basomera emitwalo 5 nga very expensive course mitwalo 5. 20 years back, 15 years back, what went wrong? Because they are preparing their twist dynasty whereby they need their kids and their grandkids to get quality educations whereby the indigenous Ugandans you can't manage to pay school fees for your kids. That's why they hike the price for you to get out of the system. If you can't educate your kid, that means your kid is not going to get any office job or to be on any international school. It is impossible. Muliao muleganga na bisi imbabulira mutavayo kwerwana kensi bagitwala. Nkubuuziza simple mathematics. Bwana mwalo mu kiyumba okolera kakadde. Wasoma ina diploma ina degree. Wasoma kusukoza maswali bakufumba bakogola. Alimo wina atunde bijanja wasoma kutunda bijanjalo. Wasomera settlement kabano basomera settlement. Kyo kyacho mu Uganda. Kati to prove you this mutegerenti bana basajja babite bale kibatwagaza. Kati kamba twale ku kituyita Mulago Hospital ku faculty emu bano bonna basingo mujja basomesa gye basomera mujja kutya. Kanso kenji basomere faculty eno bagiyita bani. So kenji basomero no there's a video. Kanso kenji basomero wano. Yino wano mugenda kukaaba sagala mukabe kubanja ala mutegere bulungi. Faculty zino wano 2. Kamalozi zo minga muzire bulungi kanso kenji jiko ne tara wano. Zezo faculty. Ngenda balaga ifana ibiri mu faculty mugenda kutya. Zizo faculty. Eziri maguo ziri rudawa ziri Mulago oba departments ziri Mulago muzisoma bulungi muzira bulungi kati kambalage ekiriyo oba kanso kenzi basomere gasinda kola ki ngasina gina maso eno eriko Uganda Institute of Allied Health and Management Science Mulago Hospital. For health we serve Minister of Education and Sport, School of Occupation Therapy. Eyo department yesoka department yokulanga Uganda Institute of Allied Health and Management Science Mulago Hospital. For health we serve Minister of Education and Sport, School of Orthopedic Technology ze wings bili kati mugenda kaba maziga mutunule bulungi nnyo kansoke kirinchi balaze bulungi nnyo kati njagala mbatwale nga bwefande sawa zino mulioke mutegeere nti Uganda siya mumujja tegeera bweto bwetunula byemu ku bizimbe bitu bitunula kasoke njikitala wana ebizimbe bitu bitunula bitu bitunula ekyo kimu bweto bwetunula yeyo ziri Mulago tebiri wala nnyo biri Mulago mubitegedde eyo Mulago tebiri Japan tebiri ruddawa tebiri kamo tebiri rudda bibyo byebyo nno eriweto betunula
ezo section ziri mulago kyokka nga basinga obungi basomera ne bavaayo bazizo nabagamba Omunyarwanda yajja kuzikiriza Uganda talina kye yajja gikolera bibyo wow bibyo mubiraba eyo laboratory bwete bwefaanana yiyo ne tusembyayo wennyini kufa karata kiki kye bagenda obakolera yiyo nenga Museveni si yabizimba yabisangawo byonna ne bifa abaana balina okusomera bibyo n'amasomero abaana ge balina okusomera emagula gonna gaafa dda gaago Omunyarwanda yajja kuzikiriza na kusaanyaawo bulungi nnyo kati bannange atali okutambulira kusibira amenvu mukkiriza okugenda kwange kuno enswaso etayanula yerege engalabi tusinkane ku Lwokutaano banjulire program gye mugenda okutya egenda kubeera breaking news naye nga bwemwebereramu nabagamba nti mudde musome history wa Kaddugala kubikwatagana n'ebintu bigenda mu maaso mu nsi waliwo omukono omupya ogufuga ensigo mutamanyi mwegendereze nnyo naddala ebintu bye bagamba okugendamu ebiyingizibwa mu mubiri gwammwe so mwegendereze nnyo bambi mbagayirire temugenda mu kintu ekyo mubeere beegendereza nnyo so ku Lwokutaano saa 2 zennyini ez'akawungeezi tujja kusinkana ngenda baleetera muhoozi project ani agirimu baani abagiteekateeka kiki bateekateeka okukola ku lunaku Lwakutaano mugenda kutya ensi nzija ne muhoozi project on Friday baani abagirimu bagiteekateeka batya kyekigenda okubeerawo kubanga aliwo possibility mu mangu awo waliwo ekintu kyebagenda ne bagamuga mukaaga naye mulindeeko so may God bless Ugandans. Stay safe, take care of yourself. But you say stop killing Ugandans and free all political prisoners. I can't conclude this video without thanking the new Archbishop of the Catholic Church of Uganda. Thank you very much for the message you delivered when you told the government and your city of the son of Kareches to release all political prisoners because politics is just a game like any other games. But arresting, torturing Ugandans because of the political matters, it is unacceptable. Everyone as a Ugandan citizen is concerned about political activities. So stop arresting people, stop killing people. Thank you, the new Archbishop of Kampala, Dr. Paulo Semogirele. Thank you very much. And I call upon all religious leaders, please raise your voice. Tell dictator Yoseti Bahabulo the son of Kareches to stop kidnapping and killing Ugandans because of political matters. All political matters are resolved on table, but not by arresting, assassinating, and killing. May God bless Ugandans and stay safe. Mbagala nnyo. Musibe bulungi mweraba.